Omuntu yenna bw'akola okufuna ssente ekintu ekisookerwako okulowoozebwako kwe kwekulaakulanya okulaba nga ateekerateekera obulamu bwe okuba obulungi. Kampala ejjuddemu bannabizinensi nga bangi bakola emirimu egy'enjawulo kossa n'abo abasobola okukifuula ekibuga ekirungi nga bazimba ebizimbe ebirungi. Kyokka okuteekerateekera ekibuga okusobola okufuuka ekibuga eky'omulembe, amateeka gazze gayisibwa okugeza ng'obutakkiriza batembeeyi bonna ku mbalama z'enguudo nga n'ebitongole bya gavumenti biteekeddwawo okusobola okulaba nga baddukanya bulungi ekibuga okugeza ng'ekitongole kya Kcca. Mu kino aba Kcca baleese ennongoosereza mu bisale naddala gwali eyo nga wandiyagadde okuzimba ekizimbe mu kibuga Kampala oba okukiddaabiriza. Baleese n'ebisale eby'okukulaakulanya amaka nga bino tebibaddeewo, kati omuntu olina okusasula emitwalo 10 ate eri oyo ayagala okuzimba ekizimbe ekya bizinensi okugeza nga arcade wa kusasula emitwalo 15, ate ebisale by'okuzimba ekikomera ku nnyumba osasula emitwalo 5. Bino olugudde mu matu ga bannakampala bennyamidde olw'emisolo egiyitiridde nga balaze n'obweraliikirivu nti kino kyandibaviirako obutejja mu bwavu. Twaligambye esaba za kasasiro tumwesasulira ate olwedde ekizimbe kiba kisasula omusolo gwakigerekerwako, so kakati ssente z'emitwalo 15 sinalaba nnyo omugaso gwazo lwaki bazaagala. Ssente ezo ndaba tezeetaagisa tezirina makulu olw'ensonga nti nabo bagenda tuleterako bennyini obuzibu okukola kirandi roodi naffe okutondeza oti zirenti. Abawabuzi ba Kcca sipedera na gye baliko. Omuntu aba azimba ennyumba agenda n'afuna pulaani bagimu nebamujjako sente mpitirivu. Wabula Peter Kawuju ng'ono omwogezi wa Kcca avuddeyo n'alambulula ku nsonga eno naki kyategeeza ku bisale ebyateekeddwawo. Abadde batasasula be bano abadde bakola renovation nti ngenda kutereeza kizimbe kyange njagala kukyusaamuko naye kati awo nawo twataddewo ssente naye ng'era zaayisibwa authority oba olukiiko olufuzi olw'ebyobufuzi olwa Kampala Capital City Authority. Kawujo agamba kino kyakuyamba okuteekerateekera bannakibuga naddala okusobola okukifuula nga kirimu ebizimbe eby'omulembe, okwewala akalipagano k'ebidduka ssaako n'abakolera mu kibuga okufuna paakingi webateeka emmotoka zaabwe. Tulabye ng'ebizimbe bigwa olwa abantu abamu butagoberera mateeka ate era ne tusanga nti ebizimbe ebisinga biba tebirina pulaani ate era n'ebimu oluusi ebimu ebitonotono bye tusanze nga nabyo biguddewa bikubye abantu baffe abamu baba tebagoberedde pulaani zetwayisa zetwabawa, so kwe kwongeramu amaanyi n'okulaba nti tusobola okukola okufuna abantu bano okukola ekintu ekituufu. Kawuju ayongera okuwabula gw'ayagala okuzimba okugoberera amateeka ng'okugenda mu kitongole kya Kcca ne weebuuza n'okufuna yinginiya ali ku mutindo. William Buyondo ne Josephine Lunkuse bakusakidde egguliro lino ku lwa Bukedde TV.